Budget eno yesinza okubeera nene mu budget zonna zinakawulira ate nti tuginamu essuubi kubanga olaba nti esente nyingi zigenze ku education, tubadde n'ekizibu mu education. Esente nyingi zigenze ku masanyalaze, abantu mu byalo balina sente zaabwe z'okusasula biru z'amasanyalaze naye amasanyalaze tegatuukayo, ne budget eno ekikutteko nti mu byalo amasanyalaze gagenda kutuukayo. Ate n'ekirala ne tulaba ku by'amalwaliro. Amalwaliro tuyina regional hospitals mu regioni zonna tezibadde na madagala gamala, ate kati mu budget eno olabidde ddala nga esente bazitadde mu health center. Tulina n'okulwanyisa obuli bw'enguzi kubanga esente baziteekamu wano naye ne zitakola nga bwe muba ne mulaba. Kati bwe tunakwatira wamu nga tuyambako President okulaba nti abali b'enguzi tebakozesezza bubi ssente zino tutadde mu budget. Budget eno egenda kuyamba buli Munnayuganda yenna kubanga Munnayuganda yeetaaga amazzi ate bazitaddemu ez'amazzi. Nungi nnyo kubanga ebadde ekwata ku muntu wa bulijjo. Bw'olaba nga programs nga bwe bazirambise bulungi, sente zigenda mu parish development model. Wansi wali mu buli kyalo sente zigenda mu kuzimba railway, standard gauge railway. Eno nayo kikwata ku muntu wa bulijjo. Esente zigenze mu kasaala k'abakuumi b'eddembe. Abasirikale baffe babadde bafuna kasente katono nnyo naye wulira kuva ku captain kugenda wansi babongeza sente. Zigenze mu education nnyo mu education. Ekyo si kibi oba kirungi. Esente nyingi nnyo zigenze mu mazzi. Side of ICT, I think we are still paying lip service that we say ICT is a priority, but again we invest very little. And yet the ICT is the future. I'm actually the minister in charge of the future of all of you. And therefore, we need to do re-engineering going forward and put more money in the area of ICT and digital transformation. We have been so explicit on the key areas where the growth will come from, especially in the agro-processing, in the manufacturing, in the services, and tourism and mineral development.